Tell a friend to tell a friend the man himself is there alive though. So we know I do it, you know. Tell a friend to tell a friend them when they alive though. Banas last year, then a man, them and them. Ndi kumata mkulembeza nnanywa. Tugenda kwogera waawo. Tibeera mundaawo. Yaja mundaawo. Yo, tell a friend to tell a friend that we there and we here, live and kicking. It's time to sasabon up. Yeah. Yo, forward all the people that I start a live video because we already talk about the people that we heard. Let me see. Lord of mercy. Lord have mercy. Oh, Senor. Bata Brenda Jende. Itabisi munotandike chicho nakuita mbwangu. 20 minutes are enough for me at 10 or 5 and all these things them and I gwe. Ita munotandike chigambo. Katumba. Ramusiza. Katumba nkulamusiza ata. Francis. Twinagenda mupira gwa Manchester Liverpool. Nakubayisa mbwangu. Yo. Bakana bange mwenda mbaniriza bakanegata ku mukulu gwe bayita Peng. Oba gwe bayita Robert Raymond Sulfo ba bakanegata ku nzempitibwa Pengi. Se osijja kuyita ita bintu muntu ibi. Abamanyi mbasanyuse nnyo kulabanga mu zebiri abiri mu gumete tuseka. We not beg na friend. Tujja kuddawo batugamenti batubulisa mu government bwe kisi tuddawo tuberenga tukubagana no. Bwe kiba nti kyagwa tannafuuka president. Kino ekisanja kigenda baberera expensive. Mweteke kuba mulina bangi ab'okutta. You have a lot of people to execute this year, me inclusive. Because kati tugenda otandika ate mugenda kukiwulira radical assault 5 years era tunatuuka mu myaka 5 temonna tutigulumbula mujja kakasa nti waliyo obusajja ku internet. But that me I tell everybody.
So large up on every lady right now. Whatever video you get, go them politics where Uganda. Big up on yourself. The whole of the men out there. That the laba NUP supporters. The whole links. I want na mbagala nyawo. Na baronze chagulanya. Boma na bomo ghetto. The whole re. Chakamika. Boom. Jala nyoba cowboy mwena na bachala mwena balemedde ku mazima nga mukyagamba omusajja abafuga akyali yo bachagulanya center mkaboom. The whole uno nga gogamba nti alright. Bili abiri mgumuka babike. Bikoba nti uliumba mwatule mutugula temujja tutugula muguno ali guno tugenda kubeerera ddala bakambwe nnyo for your information nabagambe daka muyina okugula sanduuke zirina okuweereza okubanga kuba activist tugenda kufanga buuka buli activist ng'oli nkulabula muganda wange ng'oli genuine ate ng'oli legit si byakudda wano nti akalulu kawedde nti mutandika okusirika nti wadde wali bade mukozesa just mu watwa kuba nti politics yabadde atambula mwogere ibadde biruma eggwanga no for us twalibwa mu kinene kino tuze tukola every day for the fucking flipping 10 years. This is what we do. This is why tuli mwekiza tugenda kuvaako sin. So the whole uno mwena abagamba mbosi bayimwe no muri basimanyi ba activist kansubire nti politics waba agenda kugwa elections wedde nti mugenda kugenda kuba timubogere biri mu gwanga. Talk about these things them and unmask the dictator. Temudda mu stories amwe mboti bajja kututta nti wali politics ate abadde atambula bichi. Nah, we don't have time for that fuck arena. Tulina okwogera ku biri mu gwanga temusirika. Wemba mayingire kintu mushiyingire muri mu kusasulwa. Tuddemu tubyogere emyaka emirala egi 5 mpaka era mukama bwali tuwa omuntu. And for your information, we akanega tako nkujjukiza nti nino omukulembeze wange nza nfuga nti nze president wange. Kino nze nkyogera bwa I'm not here to mislead Ugandans, but I'm here to talk facts. Abantu bonna abakiriza mu pengi ngomanyo kiriza mu pengo kiziganya nange nze ukimanyi omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Museveni imna si president wange era simumanyi era sitawusobola kumfugira toli mfuga you're not my president and you not be my president kino kiddamu ojja kwerayiriza ku ntebe ko obereko ojja kwekola byonna byewekola you will not be my president mukasale kano nze mugambi oyiranda ira he is not my president tujja kubeera president wange era zo omwana wange kati namugambye the president of Uganda yoyo omujjo we10 Kyagulanyi Ssentamu. So the whole uno say Museveni yalidde yakoze bichi yebuze sack your mother when you're still posting evidence that's was posting abantu people are brutalized abantu batanzo kweka space registration forms batanzo zibuzabuza you seeing all the information and all the evidence ogamba mbo yagenda kulembere gwanga abantu wachano abantu bona bana bagenzi babatanga ogenda mbungamba muno Museveni akufuga Museveni ngaafuga is the president one. Yeah, ndi wano swide lijango nzite wali obere yuteboli. Come kill me. Bana babaja kunsoma ko ndalinjo kila bikwatagana kugwanga. Come and kill me. Yeah. Jangu sindika abantu mpuliro sindike na abantu eswide na abantu ababera mbagenda kusoma mbo simanyi mbo atekera simanyi mbo scoutingira abantu mbo simanyi babere simanyi mbo befudde mbaja mu scholarship. Come and kill me if you want no. Neze wendinja kufanjogera amazima kana kaligundi wakalidde ne wakabbi wakakakula kidde tawa wonu ebintu yempulya kyawulya n'obusu because at the end of the day bwoba walidde to opponent osiba wachi mu nnyumba lwaki omusajja yeekubira omulanga talina mmere cowards man call yourself a general when you're afraid of just a simple guitarist omukubi w'endongo omuyimbi w'oku microphone and ekali ya general ya na general ila mnagani ruthless murderer that idiots mo general namna gani we iko wapi na suboi wanani bakumpe mo tena bodyguard nkufunyura be itakida wana general wa wataswala kwerwa na ku pressure ko kubaza just bakuwe mugapo akumpe mugapo. Call yourself a president and the whole bag of settings and kill innocent people. How many people have lost lives in this scaffold and the whole really or yao sizo kunyiza abantu sebanji man bandubi abayize mutade mokulaba kumusana atengero chatta. How much money have you spent mukana akaluka elections esenezo omi womusoro basitiba bante bafunyemo declaring anti kati yafuka mmona chi Uganda tuchimanyi. But how much money, public resources, send them because of me, taxpayers' money. The money them be okulondo. But we make billions and billions of money. So that's when it's too much. Ninga bakaluwa kabba doba myake me kama taking da. Yanama president ononson we myake age n'abana bagamba gukoma okukulembera ko kwakoma guli oguno. Tangira abana bange jabagamba omukulembeze omuje yajja 2 mugumu.
si gwe muganda ntojja ku nze n'abaana bange kyonna kisangu you not my president, you never be my president. Era nzira mweno warning mu gitwale serious. Fe bino bitu twabitandika ddanga lekyagwa itannadda. Tulina kubyongerayo mpaka tutandika tusikudde tebayita olutale Uganda omujavululya tusinzire ku internet twogera amazima mu abaawo zamba tesimanyi internet mu obo baddo manyi kulesa kuleeta kafe tulumu bya sente byake bya tugenda jivugira 5 jutsaye nga twogera ebintu bino tuzze tubyogera emyaka 10 webbu tusula kuddamu kulaba ku musana gwe bayita Uganda na kujja Uganda kulinnyayo kaza these idiots. Ebudu nja kuddamu mbukole. Bobi Wine was my light. I had hope nja kuddeeka. Chaganye. I will serve. I'll be here in Ekizai. Nera nine subi. Newe ndi abasirabi Uganda nsubize. Abana bange bali jinnya abazukulu bali jinyo myako. Ndi wali okajjajja kekyanga ngenda ku mutimbagana. I don't know if by then wanabera off Facebook watu baba bimbiri muna mwanje zonja kujja ebintu nga bira bipya ngo muntu ayimirya bimizo nakasuka insiona ne ulira amaluwa amawuli shim mukubya abantu batadde moya houses ndi mutwe bonna bali eyo otali kutyo kutyo omuze kisiza okunyiza ati bakuyita general ubakaida general ngoli mukuta musajja omuyimbi watya nnyo. And this is going to be one of your most expensive regime. Kajago tanga kulembera eno egenda kukostinga okuba bakwambudde nolagaya kabina boti wenna kati egenda kubeerera nzibu every day kukona nze kyali n'obudde bwogera mpusiba yegundi akoze bwati mbuzi alina ntaliba nabatamalina kutawaza zembaddeko ngenda kupatana ngenda kuyikuula abaana ku internet kuno nga we talk freely, we say things we want. Wachi iro twagirina kyagulanya badde abyogera nga tomusi mutya nnyo watya nnyo Museveni watya nnyo abantu bawuza nti nno watya naye mwatya nnyo Bobi Wine nga tomusi mwakubye zaake ekimussa buli omu akimanyi zaake ekimussa mana zaake ekimukubye emiggo mukiro mutta mana akakazi konna ke mwali muzina mwennage mukubaka kakamazika kali kwa mazaka kubya zaake kaminisa chaka kubya zake ruka minisa kali mukubya zaka kwa maziki yali kazina naka kana kagenda kusesa kuzeka msimanyi zaka kasimanyi mzimanyi zake simanyi mba akakuse simanye dingidi nikafujja amaziko kwa maziki kali wali buti wakana minisa cho ya kubya zake emigo ngene olondola bobusonga president wa kubwa member of parliament nga mukubira mukazi. What kind of idiot is this? Fuckery business that we earning now. Ono tukiro tutewe mlo ndabuza wasinise ba mafia bajeba tu. Wasinise mafia janzit. Muze ku list nze nkulembera mbone kuddako lumbwi. Muze nazara buli obutiko obulala. Iranze ku wanted. Mwesi tulika abantu musimanyi batane baye musino man. Ban. Come and kill us. Shia. Nze nchali mwezo gundi zo kuntwalira muzo simanyi mbonanda. Nanta bachi. Omukulembeze alibadde asobola okuzina buli manager yagala eba order kuba gwe nanyine sente ozibbi nanza bagogera ko nanza najabika tabaga nanda nyine no mukebera uzachi kati uyo nanda bagoli kati bazake zakala babulabi kuba izake mwana mtacha asobola ofuna omukazi omulala nego oli kunanta bayivino bokuba zake yagala kumutabusi mulemeza mukubya zake agenze wa Bobi Wine okubera nga atwala emmere mukuba ninga ekikubya zake mukazi ninga mukazi chimbu nanda bamazi nanda be yakula wali kujinja kaloli nga avuga na buvuzi golo tayinde bayire na toilet paper je basobera munaku muzibu kyoza kye kyamusuzawo zake mufungule nyo wabo tosange ya mayinja maramu wakugendera munio nanda bachayi muna amayinja ga maramu ba general eat that ufinyam that nasty man ufinyam this why you are good come kill me now. Mutumanyidde musi you have the pain man tuli no bulumi. Nafunye message ne Facebook yansindikidde message Facebook today alemani ngabangamba bale bangamba roka gundi kenagira olenga mambo the old twat ani ayinza mu assassinating abaka reportings ne Facebook yansindikidde message nengamba naye engeri joli opposition soko batuvumire mukku
Gwe pakoti sola jigira munange nafe kati tulika tifa opposition fetu ogera ne Facebook. Ora ndo ndi twambo bamujjako ku Facebook bamumbuza. Kati pa opposition fetu ogera ne Facebook munnaye. Kati ate enyali muyebuze kye kikola. Nizi bansi ngabisi zesika ko gamba no. Tesobola kujja ku Lucifer. But why? Kana tewe bana nzija kana nabagamba nti nanta balina mu oluyinje nyuma. Ajudde mala mono kola siga bayiwango ogenda ku gwe bayiwa ku mala mono wa black ona abeeraga ku nganga yambuka ku bajita bacha church ya Abundant Life Church. Sonya Abundant Life Church. General awamyat. Tetusobola kudda mu story. Father Pesi alaji upon yourself brother. I want artist that. I'm a brother from London. Father Pest, dance and artist. Sajabanga abayimbi abatali mu bino bya limelight nti ayimbira ku Pesi ya speed. Biwa Father Pest benjogera ko revolutionary artists. Sibino bya kuyiri ba speed. Mumagala likodire bo mugeresi bayi muno mukolezi ronji. Atobu zibola bugenda okusanga abayimbi namba lolibi tuwafunida akodio kambe gulo mwaka temugenda kukuberera bangu. TV presenter asirisenga mwe olengo ibadagala siwanga nabi mukazi wonga akola interview ya birire ebizigo. Mwina ngenda kuba ne family n'abaana mbakube. Mugenda ku reporting nga buli village ko gamba this man is I'm going to blackmail you. Everybody about that is I'm going to blackmail you. Nku blackmailing no sound yange obeddo bozo uli ali kutusire mukate ne mukale go bamwanda we because I'm going to blackmail everyone I know. Bulabada atamagira NUP mani I'm going to blackmail everyone. Yeah. Ngine blackmailing buli muntu. Mujja kakasi. Mama, bili abili mugumu. Mujja kundi potinga ku Facebook. Mukambe this man is also fit to be on Facebook. Yeah. Naze kwefula kirala, kitagasa. Ekisasala kyemuli soma konti banne guno kusasala ni yaguleta. Nze kufuuka walumbe. Paka bwe ndimugamba nti bamazire bakisange ekisasala bakite mudde. And mind you, no video mujiteriki. Ngenda kufuuka ogusasala. Yeah. Inda babala kumeyiringa mwena. Yo vila tego man. Ndu kan fixa, ele? Ngenda kufuuka ekisasala. Ngazake kimukubya nanda bachi. Agamazi. Ebikazi yone biri mu minsi abona basaida kazi basaida buba babazina mayindo. Ebyo nebi wala bira biziba bisaida kiba kirumumba. Ochi baita siba kirumumba kiri yawo. Kiringa emizije embizi. Bibera mu NUP ebyo nabikomba basajja abo mikira. Chiyawo ne kandida kirabika kumumwa bibera bubeza okwambalaga dress ga yero ne bigenda balabu nakikuba engalo nakiweza nakizoereze ne bawereze bebiwala ebisibe ebyo bikazi zekendi birijja mu Bulaya. If I ever hear such a person muno zimusikande nevi one mainuze ndi muyekera President Museveni no video bogira banza merebo ona internet akuyekera okulaba ngova ku mind no video ebiriku. I just want to send you Uganda nengo ovuddeku. Abasiya zinabategesa bagendo basiya ga by force kifuba nabagabe mu video ewedde nga tukusanga netugoba tukusiya ga kifuba tega jogenda kulopa bobo okulisa kye bayita eni boba nene boba ngoli mu filimu za gundi ezi simanyi mbu njagadde nnyo bano abantu abagamba congratulations kyagulanyo obundi obuyitamu obwo mbwagadde nnyo bunsanyusa Mumpane mulale yongenda masa tenza abadde agenda mu jimu situle ebyuma ate kati kantulire ddala tunabisitululana tunabisitule ebyuma bino. Yes. Wala ngambe nti use English so that we can understand. Bugendo ngambe nnyo kamazi ziwalonda bekonga njogera oluzungu go ansomesa. Please, I express myself in a language I can do best. Luganda, tontwala ku speed mazi. Njogera oluzungu amoye TV presenter. Oya kummanyira. Yala kummanyira. Obugambo buno bunsanyusa nnyo bako banange mubuyiweeko. Mubunjireko mu congratulations. Banange buwo mu bulabi. Facebook yabutuwadde. Buli awo bulinga bwa read congratulations. Our only hope. Kati Museveni Chimuluma abantu gamba congratulations kyagwa Chimuluma. Yes. Nange nalese MP segirinya zina mu training amuloza kazannyiki zina mujjeyo nga achali mbyaba munyago.
so Munyago genda tegera chiche kitegeeza kino Segirinya wamuyisanga binga Segirinya ye bode yo gundi wo yakutambulirako nga gwe MP Segirinya najja no mubyo kusaka twamututteyo Segirinya student wange twamututteyo sinna muleta wa yalinga mumuzanyise yo mubuzambiri bya kugaba michele kama kakawempe ne muleta ku internet nataka kufuka Mr Update zenna mu training that means ne ku nange kuyusifa kuno taddeyo omuntu nange ntani omuntu gwendese mugundi oze mu bataddemu naye mu bataddemu nenga zenna muleta mubali mubute mweti sansa za michele ne muleta ku internet wono love ne yungira Mr Update ite mina kunyiga kiba pesa da live omusajja yonze manje namujja abakazi bajjawo ne batandika omuzinazina abagala mulemese bamuzinazina bamukoze biki Segirinya ne mugamba Segirinya terera era paka Segirinya wenda ku silent ko Segirinya agenze mu parliament so Munyagula bateka tibangamba tegwe ndi bakubya akalulu kati njagala nawo oddeyo obere olabe wekibeera okubanga tegwa obujjo obunyama bwa Segirinya ndo yali akuujja nga ekansala kati njagala nawe Munyagwa oba obadde oyina eddobozi sona kyogera ku Kyagulanyi obadde obeera bubeezaawo n'obeera bubeezaawo ng'endiga No. Listen, I'm doing a video. Mama lukumuna yanta wudde mwana. Sagala kubiranga. Natero kumuvira mukazi wawe okanaka mukasajja wana atero kujja omuba ntere influence naze kulaba kubaana naye maana. Musajja yafuna omusajja omulala wa. Nga musajja natero okujja yitamu. Yakuyita mwedda nga manze nasookawo wa saa kumanyira tuli ku kyekirala njagala Munyagwa abeerenga naye awulira Segirinya tandika okutumya Munyagwa nga Munyagwa ya distributing obudomola ku mizikiti gy'abantu siraamu batawaaze bewatumyanga Segirinya nawe njagala obenga gwogaba obudomola obwo abasiraamu batawaalizaamu ku mizikiti kati gundi gye tutandise and you will know kitegeeza okubanga musajja munno omugamba yabaagaba obudomola ku mizikiti obutawaazisa nawe mbadde njagala oddeko ate for your information bw'oba toyina sente zo savings ebbanga lyobadde MOP Segirinya ngenda muwasata gyegenda okwavuwaliza ddala obugambo buno bunnyumira bwa congratulations yalla kyalaluwa kati babi alina egundi babi alina ennimiro ye akidde ku makya agenda kubeera ng'omwami njalimu nabagambe yesterday I spoke to Babi myself I spoke to Babi nabadde one Babi namukubesimu nagamba Kyagulanyi njala emuluma today thank God Bobi Wine ono tanswaziza nnyo nti ebintu by'enjogera sagala bagambe nti ndi mukalebule nti Bobi avudde n'alange nagamba bannange njala etuttira mu nnyumba tulina bintu omusajja talina mmere mu nnyumba teri muntu gwe bakkiriza kuleeta mmere nabagambe eggulo Babi yagambye omusajja tannaalya. This is not a pretense, this is not seeking for a sympathy card nti abuzabuza mu nnyumba temuli mmere yandibadde amuleetera emmere oba banno Mickey Wine nagezezaako oleeta emmere mukazi we bagimulemesezza bazaake bagenze basaba udeeti zaake bagenda agamba nti yakuzinira omukazi wange banaba order nti kubamenya bumenya babbanjo bagezezaako okuleeta emmere babaganye but the man is starving omukazi afulume in her own garden yateekawo ennimiro ye ayungiye akatoka tisa yagwabere nga asobola oteekako amatoke g'omukulembeze waffe nti Museveni aganye which kind of democracy is this idiots nobanga wasinze kati ate okumanya basajja mwe muli babinyi zemunsobera bakudikira yalinga otya nti wawangudde ate empoliti ono tomukkiriza nakulya mmere nga ne waba alidde mmere oti nti omutidde mu kalulu ako challenge nze omutya n'okumutya okubeera ng'alya emmere omanyi bw'aba alidde emmere tasoboka mana general wakalina general mbe general bawammana general bawammana kagamba bweno osinga kumutya ng'alidda kusi bw'aba omuyarayara obuli osobola omuteeminga naye bw'alya emmere omutya ng'omuntu ena wali akamere n'abunamu awo omutiira ddala abajja kuwaga ne Babi mumutya wagenda mu lusuku nti omukazi we kati Babi gundi kiya pricing kijagenda otandika nti ate yasinze mukazi we mbu yabagamba nti bamuwambi mbwe ekibuga kigiri kati bwe kwata kukwaze ku Babi Kyagulanyi ako mukamanyi kanyankole twakajja wammwe naye kakwata kagambe ndi kabuzi mulabe kye bayita Kampala Museveni otandise okwebuusa yenna akubuusa mugezi naye okugambye we munaamuteera ye firimu it is not over
Some of you balowooza ati no, it is over. This is not over yet. Tulinayo pulaani y'okuba nti nno bwe bamuteera n'abeera free mugenda kunyumirwa. Era Kaganda, congratulations Robert Kyagulanyi, muzirabye eziriwa naye Museveni osooka muhi ta campaign ze mbavu been doing electrical scientific campaign namunagana okoledde obadde oliridda ensigo ekulabenga n'abaana abato bakuwogganira ati no twagala babese sente embugo wangudde tajja kugutoswala nene munyago agenda nene munyago atako okugaba obudomola obutabu batawazisa ama twavuddewo kati Segrinya my student nange ntutte omuntu mu parliament. Yes. Abo balinge mmana temuddamu batya. Teri ensi yabaagala ensi yakowa abasajja abo Museveni ensi yamukyawa nnyo. Museveni ensi yakukyawa nnyo. But another operation is to arrest everybody, everyone. Ate n'ekira kyemutannnabuuka baganda bange. This has to be something like a warning kanjongereyo. Internet eno bagizizaako naye mubayinenge gye batapingamu bagundi ba NUP bababuzaawo. It is payback time now kali kubeera nga bali ku nza ya muhiya. Mujje munzite mutambule mugende but I have served. Sikyamanyi. I have served. Okubanya tuli basajja mukasajja kamaanyi. Nti they even go. They drive into my history. Nibajja obu video bwe mulabudamuze bali babutegeka dda. Si bwaliro nti bagenze bakabira wako omupya. Obu video babadde babulina olwedde nga batabuka bamwamba bwe batulangirira tutapenge. Nti uno yayisanga babadde babulina. Babadde babulina nze musajja ayinza okujja wano. Kati abantu bali bammanyi. Bw'obaddewo kimanyi abo ze mbizi zalina hopo tejavuma mu Kyagulanyi mbere nga tumaliza akalunga Kyagulanyi mufuukidde ddala ezzike nga muvuma. Abo bamanyi nti penga akyuka. Nange Bobby yandagasebo okubeera nga nnyimirira wamu naguma nkuzi mbeera wamu sitankatanka mubalina bu video bwati bakozesa bu video bwange temukozesa video yange to justify your victory. No man, kozesa kye bayita evidence eraga nti owangu neva ku video zange tuli basajja b'amaanyi mwatulemu tugula kati mutusiiga busa. Ate mutunoni ate okozesa mu video bwange mukozesa ko promoting eyo ndi muwangudde ate mfe mwe bagala bwera okutogombula fi wetuliwe tujja kufa obwavu mpaka ate ngira wetu ne guno mwaka genda babira baziba bayimbi mbadde nsaba mu nkubire essimu nga bukyali. It is now on level muyimbo biringo oteeko kati kisawa zina akasente kedda nenda training abaana. Propaganda amenya amakajja. Families will break. Ngambadde mmanyi tolina kyoyambye. Ndeta propaganda agenda okubeera deadly. Nda training abaana zipeji mujja kuzira bazisamanyi zibanyi bazirwaninga. Zigenda kukula. Naye nga zikuba ka talent y'abantu bonna wansi. No credit. Nabalinda dda this is my time. Simanyi kulwana n'abantu abayimbi simanyi mbuze ndi promoter mbugenda kukumba ekivulu. Here, zembwe mensibidde kale every buli muyimbi no video ngikoledde gwe. Ke kaseera onnoonyi. Obo mbuzaako obubuuzo okubye essimu n'ogamba Lucifer mbadde nsaba kubuuzaako obubuuza mpulye ku ddoboozi lyo. Nyinza okuzuulaako engeri gyengulabamu. Naye ng'omuyimbi ssaawa zogenda kukuwa kye bayita PayPal okosse ssente zange. In advance. In advance, sente zange nzaagala wa. Soccer. Mama Malcolm, soccer. Ngenda bawe namba ya banka ko mulina okussa ssente. Kino nabagambye manipulating blackmail gyendese. Mugenda kujiwulira the return of the mighty nakakongoliki. Mulina okussaako ssente ezigenda okuba nga ziyamba abaana be bamenya amagulu. Ngenda batirawo akawunti buli muyimbi yenna. Okulaba bloga ina awaana omuyimbi website yo tujja giteekako mwami ano waliwo eyaziba mpita simanyi anonymous mutya banga mayinza n'okulaba simanyi bigo ogenda okupa makala akulaba n'emyenda alabayo
Neka tate yazina yatufukidde ekizibu mu Mr. Anonymous. Nja mukolako omukwano bangambye asobola okugira mu banka sente nazeze account z'abantu akuziza muba muyitambu Anonymous simumanyi nengenda muwandikidde ka request ne musindikira. Bangambye basobola okuba mu ebinokyo la sebo nalaba ne bigo no pamo wabo abugogo wabula. Mubayita Anonymous. Oyo nange ndamula namutidde. Taba banti internet rusif. Oli hakinga zibbanka. Obwavu babucyankutte. Era nagambye Anonymous. Nawe njagalezo sente ndalasoka nzimbiremu omuwatu wanga gawali abayimbi tubawolinga. Mulabe bikule kule ebijja ku internet. People are always coming out from nowhere. Lumbuye Anonymous. People are coming from nowhere because of the regime. And more people still coming. Nikanyama kazi yangoba. Nem tata. Mwezi ugula wakubana kanyama kateka kwa. Melody no ba kwa. Demos kuka mel. Yeah. Metuya. Inte gwan. Anonymous na binebya pa abantu byenjagala ba hamu kigundo yasibata abantu abasula mu ntobazo. Anonymous na yogedde nange. Aroza yajewa paso yajewa certificate. Ndiye nziye jenno ngasaga ngasabola okusoka kujja kuli kwanze nina tenda. Igemule kizi was joke. Mama kamera kine go kungana ngamba. Mugwenda nyine benge mugamba yes. Ndajuza form za kubira ku internet. No form. Mungu ndajuza form. Tajabuzi I want to be blogger. No, musigirinya banno bo twenize baguze mu parliament. Nkoye nkuzi. Anyone can do a live video. Anyone can post. Ngamba msajja. Yes. How can I help you? Ngomsajja ngamba. I want to join the struggle. Yesoka no wakakenso kakense ya musini kiro ya Anonymous wa. I am seeing someone abise face simutegera. Sometimes even I thought this is this complete monstrosity. Why am called Balam? Tine chimpenempe, she balap, sendali manyono bisati sati. Ayambara irizi. Ningo baba magara kunkwata mu account ya. Sajjane musasuza fees okubera ku internet nazifuna registration fee. Nambo obusinde sente abo ina boye duro babitago. Nengenda Anonymous has become Anonymous. Anonymous has become Anonymous. Namubuzizanga ngalenga wakati tugenda kuba mu sentinel ebinokyo lasi. Sana zigenda flipping ziziro gazinta kwa. Era ngambe Lucifer we bale kuleta ko batimbagana. Nengamba terera. Muzeka so kubire wa hamu kigune byapa bale ndubireta. Ugenda kulaba. Ali yalese kye bayita black mirror je njagala. Nano nyawo. Mulina kulya ku ntongoli. Yeze ne black mirror nyonganga. Omuzajja mbojana wange. Josita. Niba ngamba ine kino kirasa bwa mu biwenda akulaba ne mu biyene sebe nakulaga mukatu. Walidda amapira gali awo muswayi mu small intestines. Nyogede nayo ya training and manyimsa seba asaka bya chaya. No global zidi awo sendege bavuje bale ko sebo. Kale sebo. Bamuzana ambiko. Ffe tuli bembi kayogera mbola. Nangambo bakulya awo la ulida. Mugamba ndi walengera ku Chinese weswada ngamba sebo olimba. Ntoli mu moro uli mu simanyi wana de mugambe ngine mu yaba China. Omuzeje sebo yakirebe mu sirimba aba China ni mu yaba pansange. Nangamba you eating macaroni. I can see them, they are stuck in the pancreas. Nangamba they are stuck in the pancreas. Kino kitegedde oki. Netwe. Ningira nincha balengera yefuna wali amata. Ningamba nimukunya waguli wana Denver mukajje mukuduka mo. Nimugamba nimukunya ku Kibongo. Nangamba no. You're lying. You're drinking Guinness. Omusajja alaba ne mu byenda. Ningamba I have to be friend this man. Sagala muntu ajja from nowhere najja buzibu ati nabutikira. Nyangambye ndi no the rice is stuck in the pancreas emanyono binocho basabe kubale mugu. Era kati awo Museveni. Era kati Museveni nakuletedde oyo agenda kati ogenda kulaba ekigenda okujjira. Entongolizo munnaye. Omukazi namuzalamu omwana. Nenda biri ajandabirira ate nga bawa ali mukubajja.
Yabe utawa no. Mm. 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 Mama bano eksi. Tuti jampa wano. Mzaja tansa ngandi wano. Abaye. Gwa. Mm. Gwa. Gwa. Kino kirala. Mm. Mwe. Mm. Mm. Yeah. Mm. Kaze sikyasobola era obugagga bwange bwonna kati buli kwa Anonymous nina kyenjagala. I be friended mu kati tuli baamu okwano tuti. Yangambye that is not a bongo. That is a Guinness. It is stuck in the pancreas. Nengamba, nze sifa abantu abalaba mu batyo. But the money for the first time yandabye nangamba, nemanya this is this. Ega manyi byakusaaga busa. Era nengamba nti all right. Kati no gwensibiddeko kimu. Kitegedde. Ahulidde. Nsaka muyiweko mu congratulations Kyagulanyi nammwe. Temutujja ku mulamu. Muyiweko congratulations Kyagulanyi. Muze bw'ompa amaanyi ageyongerayo. Bwe sibulaba. Sifuna maanyi geyongerayo. Noonya omusajja gwe bayita Abechiwa. Abechiwa ow'e London. Abechiwa mukwano gwange w'e London. Nakoma okulapo kogenda Abechiwa. Da! Ng'akyabeera mu Amsterdam. Noonya omusajja gwe bayita Abechiwa. N'ebintu bye njagala twogereko ebya LGBT. Awo nawo jangu twogere nina project. Yeah. Project ejja. Bisiyaga. Bikongolijo bijja. I am their advocate. From today. Noonya akulira LGBT ye London. Kuba Abechiwa era. Noonya omwami oyo. Noonya abambi bano wammanga. Noonya Chris Mubiru. Amundabirako. Chris Mubiru. Waliwo omusajja oyo abira ku internet oyo ayesesase oyo yamera obulevu oyo yani oyo. Omusajja oyo wa mukazi oba atabina tamanyi gender yani o cowboy mpuli ya cowboy tamanyi doesn't know about his gender. There's someone there abira ku internet yani oyo omusajja omwami oba musajja oba mwami sibamanyi mbera nnyo business waliwo gaya njagala abantu abo. I need someone akulira LGBT e Uganda awo to approach me. Netaaga omuntu akulira ebisiyaga mu America approach me. Netaaga omuntu akulira ebisiyaga mu Amsterdam, London, Sweden wonna LGBTs mbetaaga mujje. Ng'owola buli musiyaz ali South Africa wonna wansi nokkirira wansi yonna naye ng'oli musiyaz oba oli lesbian oba wasajja bannoboozi n'ennyolo, please come here. Nina ekingenda okubeerera nga nsootula eddembe lyabwe tebagenda kuddamu ddirinnyirira. Mwafunye gavana omupya newly elect LGBT chairperson yenze newly elect. Abantu bazze kati bananse okubanga baagala bitiibwa ogwo gonna gwekutte newly elect LGBT. Naye bannange it's okay bro. Naye mama abaana ebintu byampa agala nsule agala nkole ki ana mujje ddamu naye nga leero kati ampadde n'abazungu batuliisa biki kano katiko kasi mwinga ali akakomera ono sedero dino sijjo binakujja ku bintu bya jjobyo kakomuli kalinga wayo yaseggirinya naye sijja kala sibino sibitegera bino mbanga ali omuddo gwennyini kino kikomera. Anonymous ajja kubiraba bino saagala buzibu.
Mbizi gye ndiko ikyalla ne maama ndi ku kiseddeerwa noni masaa kikubemu kino ekino okiraze mbubulokyuli mbuba muyita bulokyuli naye ndinga ali kakomera gasiya mwene yekandi munate nnakola kyobudde bwende abukola emyaka 5 mpaka bali venda niko bikomera byerere bino gasiya no si mmere mbu wakubadde mmere nalyoka ne nnoba sejjusa andibadde ndya bino nalyoka ne nnoba tulya bino gasiya bulokole nze sibimanyi era Balamu okuddamu okukulaba wano ng'ozze wano e Bulaaya wano muganda wange nkulinze Balamu ombuulire byebivulu bye twayogedde dda ku bayimbi teri bivulu Bulaaya kyo kiri already bakasinga ennyimba zafulumedde ez'okubba obuli kuba nabe musimbira yini muganya okwogera temenya kye mwogedde so baganda bange mwenna nga muli bayimbi kino nkibajjukiza tewaliwo kyonna kyonna Kawai kagenda kubagamba nti kati mwe mulinawo tewaliwo sho wano abayimbi temulinaawo sho wano ekiyawadde Museveni oba abadde akukozesa isaawo dduke bwogezaako okubanjiza nsuubira buli muntu abadde asaba Museveni ssente yali amuvumyeko kati mwagala okulaba omusajja omusso oyo kye bayita true colors mugende nga musaba ssente babasajja mivule mugende nga musaba ssente mwe babasajja mivule mujja kukakasa bw'oba tewafuna ssente luli nga temunnatandika nonadi mayinja bagenda kukutemula Museveni agenda kukutta kazi mudakigamba ndi awo ng'alese kapiisi k'ekigodo lwembera ng'alese King Bashman ononsonyiwa eddiini yo tebikkiriza bino naye ekigodo akisalamu musazi ati ndi ku matwa ye bw'oba tebannakuwa ku ssente tolina ssente zogenda kufuna buli wa Museveni mwenna abamusabe ssente mwasooka kumuvuma ne yasirika okubasembeza ne si musiru yagona assassinate temwina ssente zemugenda kukola akalulu kawedde tolina kyomugamba akuwe ssente zaaki Bukulu yavuwalidde emyaka 5 almost azemu kufuna ssente ku bya tuberculosis Museveni kasatu omufuna mu kalulu tosobola kukusasula ssente so nga kibigi aye mubadde mu kyabanja muze mwakolera luli tezibaayo ne Kenzo yalimba alina z'abanja ezaluli omwezi tebagaba kasoko lulukole kubonde kuba kuwedde tewakyaliwo ssente zammwe za babloga ate mu sensitize the youths for what mbadde sayi muleeta abagundi mbu bakozesa eki yessaawa munonye ebikkola ate we mutadduke run for your lives eno gavumenti egenda kuba ekyukira nga zemu agenda kusokera ku mmwe bannange be yagula obuguzi timwagala ssente kuba mwenna mwali mumuvumyeko mwenna mwali mumuvumyeko era mugenda kuwulira ate musiriki ali wali weewe base nasiwa muganda wange songera genda okole ndabe mayinja bujingo bakusuubiza eddagala erisimanyi mbwe simanyi fire yali wano fire yamira eddagala obulamu bwe mayinja fire yali wano yamira eddagala abazungu baswidi bamujjaja kuba abaswidi wali bamuzuddemu talanda bamuwanga empeke zino eza bbulaaka nga zibagamba zisikakkanya akawuka ka siriimu nga eva obeera bubeezaawo n'oba ng'oyiika endusu naye ng'olikwala alitofa zikenula amalusu era abazinga bano bulaba omuntu ayiikayika amalusu batamba n'ebigundi gundi babeera bawanda mu mabotole epepa badde basiriimu bankulaba wano mu bigaali aba yeewandawanda eva empeke zibakenula amalusu abeera eva awulira gamuyiika buyisa abanga alabye ekigodo ky'embizi bafire baasiibaga kweza empeke n'effire teyawona mayinja tebakulya ssente te gavumenti nawe egenda okuyambira ekuwa eddagala
Balamu yagamba MC Cuts aveeyo. Balamu yagamba MC Cuts tudikireya ave mu kwekweka. Cuts n'akola n'ekyo ekintu n'ateeka Fear's life and career at stake n'ajatulanga n'abaana bali mu ssomero tafudde nabo bagenda bagamba taata wamwe yavuddeyo n'agamba nti kino. Cuts najja n'abagamba ndi mulwadde for a long time nga yeekweka n'agamba yakalwala emyaka 10 naye nga bulijjo akimanyi. Balamu ye yamugamba n'amugamba nti Museveni agenda kumuwa project ebeera nga yakwata akagundi kasimanyi kesiriimu abagundi abaludde siriimu ng'ekyo kyakka kyali kigenda kujja MC Cuts ku muzindaalo. Awo kale wagenda kujja MC Cuts ku muzindaalo. Kyokka kyagenda kujja MC Cuts ku muzindaalo ekyo kyokka. MC Cuts yafunye kusendeza siriimu. Balamu ze yamusuubiza. Mayinja muganda wange abasajja bakulimba ebyo bakugamba mu Juma Seiko bagenda kuwa manyo obweke bwa Juma Seiko tebuliyo babulya bokanga babulina bokanga abasibe ate nalute balina bwalayo bu plus bakulimba. Ogenda kasanti rasta ogenda kenenuka tokyasobola kuyimba mbivulu byaffe kuba kati gwe twagobe twakuzize tokyasobola kudda mu tuyimbira weke kwa bwekweseyo emimwa gigenda kukala gibere obirenga mikalu giringa girembeka ja chachi ogenda kubutuka rasta ogenda kuddamu waluke. Lasita mwana ogenda kuddamu obere n'obugudu ogenda kuddamu ozanye firimu zo nenga mpaawo wadde kawe kikakkanya paka onodde kwa maji wanna mwadde ku budomola obutuufu bwabo kino kikuule tebaina kye bagenda kulimba bagenda kukyusa omusaayi buno kyusi eriti mwine ebitendo tumtu anakyusa omusaayi musaayi kigwe baka kukyusa mayinja musaayi kigwe baka kukyusa mayinja bakusubiza okukyusa omuya mayinja bakufudde mmotoka nga tujusa oil. How many times have they bakuze bacha bakutaddemu omusaayi bakukyusiza emirundi emeka mayinja emirundi emeka bakukyusiza omusaayi kale katulabo banagukyusa mu guno omwaka bagenda kuteekawo embeera bakulimbe tugenda kutwala watu kuba ino obusobozi obukola byonna still tojja kufuna buyambi bakulimbe ebintu byabo bamukula bebeeyozaamu n'agera ne bamwozaamu balinamu ku ssente onnafuna ezo ssente kuwozaamu gwe mbuli ya savinga nati siba savinga gwe mubakugamba mbu ate kali gwe tukusavinga mbojagenda mu history gwe kiki osinga bakafeera balina ssente gwe kiki oyimbidde gwe nga ne David utalagenda kuyitako muganda wange bakulimba tebasobola kukuyozaamu bandi yonna yonna ndwadde egenda kugwawe gwe ombugobere mulamu nga kyeki kufuula omulamu katulabi Balamu yakusomera aleze nabagamba akalukane kona dali kannaggwa Balamu yabadde afuga eggwanga Balamu byonna yabadde abipanga Balamu yabadde ategerera Museveni nga Museveni adda buzzaawo n'agamba kati mu ndongo waliyo MC kati mu kundi waliyo gundi MC asinga nti Cuts nti oyo mulwadde n'akozesa nze mwana Balamu mwana nze Balamu nakunyigira ogamba Cuts aveeyo ayatule nti mulwadde nga Cuts nenge n'enkibiri ngamba alright asobola okubeera ambassador abalwadde ba siriimu n'omulimba limba ne Bugembe oyo nyewe mwazanya matatu ne Bugembe musajja atu n'agwa n'eddalu n'atayi Bugembe n'amugjayo mwana MC Cuts mukama yaddamu n'amusaasire maama wa Cuts yava eno London ng'omwana we ategedde mutandisa omumuzoleeza najja n'amuwe kansolinga Cuts kwe kudda ku mulamwa ne Cuts waliwo yali byonna biri haabu mbu bamututte simanyi mu NBS Kaliisa nga mwali mu State House nga mwagala kubeera nga Cuts mumufunamu mumufuula ekintuntu mwali mumuwadde kasente kasiriimu ke mwamusuubiza baganda bange muzuukuke mudduke mudduki running for your lives bw'oba omusajja obadde omusemberera dduka kati alina obusungu ayagala kunywa musaayi jjukira omwaka ogusooka nga mumaze okulonda Museveni wasinga onywa omusaayi kati ayagala vampa ayagala kunywa ebadde eyagga tubadde mu kalulu kati ayagala kuddamu ku lifiiringa kasaayi egenda kubawuuta omuntu anagenda mu State House nti abanja ssente bagenda kujja byonna bye wali okoze kati yessaawa bagenda kubula amasimu bagenda gajjako mwabadde bayita abaana kati mukyali baana nga muzikuba teziriiko afande guuni nga taliiyo guuni nga tebiriiyo awo mubadde wabaddewo abantu ona beewanda olulusu Mbwa bagitambo tisi dialysis okukyusa omusaayi naye mbwa eri expensive nagwo mujja gukyusa noni masajja gutuulira omwina gwako
Wano ni masajja kubala banyo. Mujja kuva. Vampire. Bwako ogusooka nga tuva mu kalulu vampire ta. Mugenda jiwulire. Eri webulwa bwete erya bwayo. Kamunye yinza okubula ekyokulya. Etandikira ku bwana. Webula ngera nenda munso. Abaswidi bambuza wano bonna abazungu. When is your president swali? Ni mugamba atiyitaga kusheeko kusweyalinga. Twasweyalinze. Mwe walangambe penga mutuufu kya omwaka ogusooka nga tuva mu kalulu. Mwegendereza nnyo 2020 mugenda kubeera rampant killings. Guno ogusooka bamukambwenya abagala ku stabilizing ansi agiteeka mu fear. Kati awabirawo awafa wagenda kutotomoka guno omwaka kiba kyagala kusala busaza akisala mu maaso. Mwinga wava Masaka toli mukwano gwambu mbosimanyi bava Masaka oli buloga baganda bange bashibaga basekedde bakato mutandika kuba mudewa maja mwava mpulira toli wa site mboli wesenyange simanyi bayitawo simanyi senyange simanyiyo sifuna nko chance ebukanze bweyogerere kwenkuma naye mudewa ka mufune bu business ate kati business ngenda kukola biki binna bifu buli kisa abadalawoza nti Uganda egenda kuggwa leero noyogera ebintu byonna nobeera ng'osasamaza ng'oyo abantu abanaku bangonga Uganda eno ekyatambula naye Uganda egenda bafuukira nzibu mukyeko ne ku Bulaaya tubaanirize tubagambe muvukulike mu kalulu tulabujja munanywa amazzi mujja nakutusanga abamwekweke nga temulina dde ssente ze mujjeeyo nga tunyirira mutulaba nga tunyirira tubayimirire mu maaso nga temulina kyemutulaga temutusenza nga buli kimu tuli ku muzuuli financially tuli constant mujja kujja tubagambe kikyemujjiyo nga tewali nga muswala buswazi nti tuwali tuwagala amanya kubeera ku YouTube everywhere that all we've ever wanted was to appear on YouTube every sometime blue clicking and mbona bewonze. Jesus Christ. Amanyi how wide is YouTube? Amanyi YouTube ebintu bikoteje ino kubeera. Omuntu we want to one kingo gaba mbonze nanyini Facebook ntandikanda. Facebook eno nene. Kano kakechi nogula ko bunogozi noli nale tukasola kugwa. Newe baba gambo genda kubujjude ku YouTube konna. Kuyagala okakasante mu 7 muzibu. Mugenda kuna mwetani ngokubanga banna mwete mulaba. We are just waiting for you to welcome you in the reality. Tubagambe mujje mwebali bemukoze mujje musavinge mutusaye nga tunyirira twabalinda tulinako stole zonna. Nenga tuli banyivu lukuba ensimu agiri amolukwe over peanuts. Underwear za Versace. Zibaba subiza tili wa Polista. Bonja idiots this. Awe tuli. Tusabe Sara fenna. Njagala buli kisa kirizibwa mu Bobi Wine. Sara eno soko je ntambulize. Nsabe Sara eno ngina kuzibiriza amaaso sizira nko kusaba. Nasabira Bobi Wine. Ne mukazi we. Father God. Jano star. Mukama kitango w'obuyinza. Mukama kitango wa Nazareth. Kola era mpitira ddala. Mutambuze video eno wasina yongera ne sale yange nsolo giteka mu lodi bloka ne bange solo okubeera ng'esikatire sale yange nsolo giteka mu ekikondo ne gitega enkondo ne mbako byempisaawo. Kasada banga luweyo yolagera okuleetawo story mbagambe sala bebe etandikirawo okunyiga kwa kati sala etuuse. Sala zene gena kubeera nga nsaba sebwetuka ku basumba bonna batuukeko abasheeki bonna batuukeko abantu bonna batuukeko ne nzina kusooka kusabira Bobi Wine ne Museveni musabire so kati ya Bobi Wine yeno mwena munyege kye bayita teka obuteesa akatima oyagala Bobi Wine oyo mu comment section mbona kusawa akatima onyege share. Father God Mukama wange wa Nazareth Yesu Kristo mwizazi ya Mesiya ili atasobya nze Lucifer
ye waggula ku Katonda nange nenkola ogusiigwa wange olaba nzikiriza nze diye nkwegatteko mu maaso go taata ku lwa Bobi Wine ne Babi neeyambudde ekitiibwa kya Lucifer ndi muddu wa Allah ndi muddu w'Omukama omusajja muyambe obeere nga sajja tebamutta afune ekyokulya omukyala asobola okufiira nga asobola okwetoolako mu nnyumba eyo agenda yanonyeze bbaawe ekyokulya bafa ekiziiro bakuumewo masasi obulamu bwawe buli mu buzibu kitange Katonda wa Isirayiri bategeka amafuta go kwata abasirikale bonna bonna abali awo mu maaso ga Bobi Wine bazimbira taata bazimbye ebinege bameze empanama taata zibalume babyemu ebinnyo bako kyobakola bateekemu atistage basindikira ekintu mu lubuto babeere nga babeera bubeezaawo enjala ebalume obukoko bubakaabire mu lubuto ntaata obukoko oba obubaato oba obuyiibwa bubakaabire mu lubuto taata kino nkikusaba bateekeko embeera asisi beefuirefuire bonna baveewo bataata bateekeko embeera leeta wadisi omuntu ayinza okujja nga abajjamu taata tusaba Bobi Wine abeere nga asobola okubeera nga assuuka taata beera nga osobola okuyamba family ya Bobi Wine babeera tebalina kizibu kigenda kubatuukako taata kati ndeeta essaala gye njagala osabire Museveni essaawa zino nene essaala yenjala abantu bagitambuze yebadde ya Bobi Wine naye kansooka nteka essaala eno enkondo mala osooka okunywa ekyokulya mala osooka okufuna ekyokunywa nga Lucifer essaala nsobola ogipoozinga taata ononsoli wale nakwewaggulako ze malayika eyasobya naye leero nzize ku lwa Bobi Wine tumutaase abasajja obukoko bubakaabire mu lubuto sajja bameze empanama sajja binege bibasiiwe taata Bobi Wine ayazimba ku ika nga 3,000 leeta distance anafu zibayingire zibadduseewo leekawo embeera badde waka nga abaana babe bafudde taata bamukubira ali awasonze Bobi Wine mune njala bamukubira essimu nti muwala we oba mwama we oba mukazi we azadde omwana afudde taata beerawo ekintu kyokolaga sirikale ago kuba geebuza amagezi nago bali mu kulwanira gone galiko onda wakirekawo embeera taata kansoke enkuba enkondo saala eno enkondo then enkomewo ndabire ya Museveni eya Bobi Wine ewedde mu gitambuzi kati ndeete ya Museveni eya Museveni yejja yagana gawe gafi ate bikola kikugeeti y'omusajja yagana gafi bikazi byawe byonna bifi ate byagala ki sirikale alina amagezi alina kudduka ennyumba ya muntu mwalije n'agiripira n'agweri birina ebyokukola ebyo bifi bimazina byana byawe bifi ante sale ekyali mu enkondo ogikuba mufi ala zino nazokoze ozikubira mu ddala giyo giteeka mufi n'oteeka okuba enkondo then ogyera esinga mu kugayala nange oddamu ng'era esimbuka buto alisene ya Museveni olwo nze nja kwesabiranga nja kusabiranga abantu nze bugemba talina kyaŋŋamba alinga amazzi bugemba talina kyaŋŋamba alinga amazzi tuleete ya Museveni olwo ate Museveni ate nze nsaba nze nyinza okufukamira nyinza okusaba mu Katonda ko nga nsabira Museveni n'embeera nga nzibiriza Katonda tawo mba nte kati kataawo mba sisobola kuzibiriza nga nsabira Museveni nzibiriza nsabira Bobi Wine Museveni nsaba ntunula kuba kyemba nsaba mba nga aloga obulozi negwe njagala gwozibe amaaso tuleete ya Museveni ne ngije njagala Katonda ono kansabe ya Museveni eno naye nga nzibiriza kale bindi neri ziri transparent neera nyinza okutemya buyinza okuva ku left kagenda kubesa simu nkoje olaba wopama ekikompola kakuba mutwe n'opama ekikompola sagala story ezo sitegeera then mulasaga kuva ku muzuuli sajja kayinza okuva eno omwana mu ddirisa kakukola ekyaso aba obugange babusanga mu muniyo kale katusimbule yamaana ayi Katonda wa Isirayiri kitanga atali azamanya nga tukoowula fulira empewo zo nzigassimu ewalumbe wa Lucifer
tata sijjanga konga nkusaba sose kusaba mulundi ogusose guli babirenga bwe ne bamuwa okubeera nga asobola okubeera nga afuna kye bayita freedom. Tata nkomyewo ogwokubiri this time sisabawo ate nyinza okulagiramu era kuba nange omanyi ndi w'amafumbi ensonga kine wasindika malayika 2 embuze nenkwawukanamuko konsija gwenjagala okubeera nga nsabira essaala eno Katonda wangana okusongamu neera nzikizibwa okusongamu olw'ensonga otyaba nti twabbiddwa buno bonna busungu manyi ogamba tulina kukusongamu ne buno bonna busungu waki nkusongamu Katonda ne tunagendera kale olaba nkusonzeemu jwajo yakyebeera nomanya twabbiddwa obweru kati ntandise bwe ntandi nno yatubbisebo Katonda nkulobe. Taata njagala obeere nga lumusawali kye bayita tukufugiddwa kye bayita shwaitaani emyaka 4 35 n'omusobyo shwaitaani ekomyewo. Taata tulina ejjiini tulina kye bayita vampire linoonya abazaala linukanuuna musaayi basaabo ejjiini lino litta abantu buli mwaka buli mwezi buli wiiki. Abana Uganda bafa bamaama bafiiridde mu kuzaala mu nkomyo bafa. Ejjiini lyagala oteekawo amalwaliro. Taata ejjiini lyagala oteekawo enjigiriza ennungi abaana baffe ebakujja bonga baba veeyo gye baveeyo abalina ennyindo zibalinga emiyini balina ensi gye bavaamu eyo mpulira sagala kugyatula bamwe wano bange bayinza kunyiga bakashumba babingana naate ngira ajja kubyogerako kubeera kati ono okimanyi bulungi nnyo ne Gashumba ennyindo gy'alina ennyindo ya muyini so kyenjogera si waire kubanga sifa njogera mazima tutandise tugende mu maaso. Kale abantu abo benkugambyeko ab'ennyindo ez'emiyini abo gye basibuka ensi gye bavaamu abo baabana bagenda ku Harvard. Kakati munnaye twasobola n'adde n'okulonda naye mbadde nsaba omuwala alina omuwala oyo gw'ateeka mu vidiyo n'awoza nti walifu simanyi werazi nga wayagala nnyo okubeera nga tuwa famire y'ekitiibwa n'asuubire ku baana b'abandi basse njagala abeere nga ajjukira Aisha gwe yatta omusajja omujjukiza yattako ku mwana omulala gwe bayita gundi bodyguard wa Franka wa Bobi Wine yamutta. Taata assa abasajja bonna abamulika abamukoledde bonna abasi naye omusajja ono atta abaana b'abandi waki famire ffe tugiwa ekitiibwa alina omwana oyo asiba yeyogeza oyo musimanyi werazi mbadde nsaba just obeere nga tuba osobola okuleetawo akale akayinza okujja ne kaleetawo just darkness mu Uganda nga nsobola okubeera mufunamu omwana oyo yakola bu video muwala waagalamu werazi. Taata njagala nkusiyagira omwana oyo mu mayindo. Taata obusungu bwonna nsoke musiyaga buli wenda bakatuli mugannyaga agaziga ge balina n'ebizigi n'ebibuno bya black ebyo. Taata ompeemu just omwagwala ekyana ekyo osooke nkikubya olugalo temala oddukubako bwene nkwata olugalo lwennyinnyini olwo lutwale wa Balamu mugambe Balamu kakyanga wejubisa tino fasi family tetulika kunyako oli ono si Natasha ono si kalimwe wa Natasha. Taata njagala ompe kye bayita omwagwanya ompe spirit ompe amaanyi nokugambe ddati nyinza okusongamu olw'obusungu nojja kuba nga osobola okukyebeera nzikiriza okusooka okumagamaga tebakuba essasi erimpita kumala okulaba. Okubeera taata sala tuzikuba naye nga byakwebeerera mu ssebo zikukuba omune bakuba ekyasi nosooka ogiwulira obusagwa ne bukuba bakanyawoza nti ate bamulongooseza ekikompola bakijjenda ate nga bamukube mu nkola. Taata njagala okukwata olugalo luno ndumulubunyiseko Balamu mugambe no sirwa Natasha gyenjagala nze mukwano gwange gwensinga okubanga mmanyi Balamu yawagira omusajja oyo naye njagala just one day ompe ekirooto kino taata ompe kituukirire nti nsobola okukwata olugalo luno nendubunyisa ku Balamu ne mugamba luno sirwa Natasha just awulireko bwizi kuba mmanyi ebiwala byonna yayagala bambi abyegoma naye mukupi nti munyojo osobola mukiza ebiwala bino bikwatako neze kinfa lwaki omusajja oyo ayagala nnyo family tugiwe respect naye nga abaana abandi bafa ba Franka abaava abatigumbudde abamazeewo. Njagala ompe ku Muhoozi nkwate ssente taata oteekewo akale Muhoozi oyo nkwate musajja kwano gwange bayita Chris Mubiru nja kumwegayirira kuba mmanyi ayagala nnyo abantu abalina ennyindo ezo eziringa era emiyini. Chris Mubiru asooka abeereko akajeri kansiigira amata alina akajeri katamulako yasiiga nga abasambi b'omupiira mukamanyako abokuviira paaka kajeri ako taata Chris Mubiru akyakalina naye njagala kajeri akasooka akakwata akasage ku Muhoozi oyo asooka amutako kajeri ngamba kajeri ke bayita kavasalini kennyini akamanya akakawomesa ebiwooma taata ebiwooma biwatuwa nga birina kukola mulimu mulala naffe tubikozesa omulimu omulala era bino ebintu twogera taata obimanyi Sodomi watandika dda nsonyiwa kugamba ennakusongamu oyinza okunyiiga naye bino ebintu obimanyi twagala kutwalako ku musajja gwe bayita Muhoozi mu nsi yaffe ffe ng'abasiyazi asooka agiwulire tooke ku ttooke empummumpu yonna ye kugamba tufuneko enkota namba tuke tumutekee tooke ku ttooke tulabe wegamu bw'aba asobola okugagumira tujja manyi generaali malosoko tege essaala enkondo byatwebeera musajja akuba essasi mu nkoona osooka olaba
okola buzibu sana nejja kutambula jamutuka ku State House balama I know one do lunya ku lugalo olwo yali gabalo natashi ate manyira yurubi ojja kukkiriza ndi sikulimba kuwera okima kiki ogenda okusanga girisi nakakamula kasoolira osulwa pilipili omanya sikulimbi kuwera mumanyi gwe waliya mu lugundi awo mu State House every day me this pilipili nkimanyi bafuuka abayindi batubye nnyo kati bayibolowooza bo bayindi buli kumaja balya pilipili yakasanga kunyiza kuno olyako pilipili ojja kakasa nti kino kituufu aze bugembera kyalina kye bangamba basumba abange nze kukwatanga emmisa yange wano mbere nga nsobola okusumba abantu nenfuna abantu 10 nenzakopenge Lucifer Ministries ozakyetagisa ki ate nze sigenda basasuza seetaga birabo nate mbusima ekyo kimujjanga we muli nembasabira ate nze nzirawo nze bannimbe musimanyi pasita Bujingo nti mbagambe Lord is prayer Lord is good awo tuli nenga 2021 n'atuwona twafuuka ddaba amawaya awo tuli owulidde nakuddamu okubira ku babbi wano mankoze kyabwewuso kulembeze omukubira ku live eno bayinza omujjako essimu ye nawudde amasimu gaabwe baagawambye owulidde kasoke mberekereze mbaganda bange bikirina okudduka mukola mu karodi biki nadda ku kyayi mwenge naguvaako mwana anani masi yaŋŋamba ekintu lumbu ekyeyaŋŋamba tebagala kuntega mukazi oba mwenge nze mbere nga nkivaamu nenfuna omukazi ali eyo mu Amsterdam ndawo mulaba neebeereramu neewale ku byokunywa kati ndyerawo lawyer I'm seen shagala kubwa nnyo njagala ensimba ere nga njirawo kanjira nzireyo nsaka agali ku ground newo nesindabona kabuga kwa kakaliro mulimba abakiseka naye kansubire mujawulira essaala yange ati siwabirewo akabuga akaaka omuliro olidde nenga lawyer I'm seen kasoke mberekereze esaala ekyagitaddemu enkondo egenda kwewanjongere mbadde nziseemu andi buleki mangi tibyakusooka kupima mubaleese balise bwe balokaida kati nga bakuba bawadde order nti tomuleeta kuba bukubi muli naffe twagafunye ebintu ebyo twabirabye ssebo kitegeera so nga nvaako mbagamba abayimbi munoonye abayimbi ng'oli muyimbi vidiyo yange ene ogenda kugiraba ng'oli muyimbi vidiyo yange ene ogenda kugiraba oli muyimbi obanga vidiyo ene egenda kutuuka ku mbadde nkusaba onnoonye teekawo mangu kati enkolagana ngamba abayimbi abalina ssente teekawo kati ssente enkolagana omuyimbi okuyitawo kati si lwakuba yitisongo eno si fireeti yessaawo gye oba nkubira kasimu ngambe nti penge mbadde kubira kubuuzaako oba mpandiikiro ngambe mbadde njagala kubuuzaako storage kyokka kyenyagala respect yeyo tujja kutandikira mbawadde omwezi mulamba oba oli wapukaming oba oli kinnoonya guno mugenda kunyumirwa buli mbuzi ejja kudda ku nkondo yayo just a matter of time and it's just a matter of time we shall be here and we are here to stay. It's just a matter of time. Bala mu olugalo lujja kama abakuuma